yes tetunagaggawala ekisijja kiwakanya ne government wadde ina byekoze ne naffe ng'abantu tulina bye tutagikwatiddeeko okulaba ng'eggwanga likulaakulana. Nja kuwa example, tuli abantu miliyoni 46, tuli 46, abantu miliyoni 46, government yajja mu buyinza nga tuli abantu miliyoni 13, katuli abantu miliyoni 46. Ne one of the contributory factors of the rapid population growth in Uganda is security and stability. Abantu baba tebali mu dduka batuula ne bakola family units ne bazaala mbungi. Kati abantu baweze kuba bavubuka bangi, tulina abavubuka kyekana miliyoni 33, naye ku bantu miliyoni 46 tulina abawewo b'omusolo miliyoni 1.6. Ulira awo wali problem awo. Kati gwe ndaba nga tonnanenya government nti eremeddwa, gwe weebuuze ku budget y'eggwanga, what is your financial contribution w'omusolo gwenkana ki? Kiringa okukwata omwana omutu w'emyaka 2 n'omutuma ku luzzi n'ekidomola kya liita 2. Tetunnabeera direct participants in the development of our economy. Yes, abantu abalala bajja gamba it's because of policies, structures and systems. N'obaddewo ebizibu ebirala ebibaddewo ebingi. Kati fano otuviirayo. Kati nga hamu. Buli omu kubanze sirwa byabufuzi. Yes, I can make that submission. Ne weebuuze nti gwe nga hamu okozeewo kikwekyo. Nze Katonda ansaasidde nampa ku ssente. Ne Katonda ampadde obugagga naye ntegedde nti regardless of how much money I hold, era nabagamba I still eat one plate of food. Enyumba yange mugimanyi nnene, I still sleep in one room and on one bed. Nyine emmotoka nazigula nyingi kuba nali njagala nnyo emmotoka naye nagenza okwesangira emmotoka nsigala nvuga ki? Kiba kitegeeza my personal survival is limited within a narrow scope. Kati omuntu omugezi afumiitiriza nga nze ate ng'abantu basigala nabo bakukyawa. Buli wobeera mu society nga banno tebayina ng'oyina bagaana emumanyi ate ezaffe zaabulirawo yazikola ki? Yazina. Kati n'ogamba ki kyenkoze wammanga okulaba nti ne bannange bakola ki? Basituka. Bwe butabo buno. Neze nenka muwandiikira ne mugamba nti akatabo kaako munange naawe sobasomako tulaba tusobola okukwataganyizibwamu ng'agamba gwe wandiika biki kale wake wasoma gogaggawala ye waki wakateeka mu kala white n'abeera nga n'akatabo takoze eki takasomye. Kati why am I attacking reason? You see, reason comes with a number of components. For instance, nabagamba reason looks at that done rather than that ought to be done. Etunulira ensonga nga weeri singa gwe wogisuubira. It looks at substance rather than formation, where the end justifies the means. Hamu ubeera omusanze nga alina ku ssente kitegeeza nti kyakola it is positive. Toyina kuwuliriza kye ŋŋamba ne tunuulira kye nnyina otegeere nti kyenkola kituufu. Kati tosobola ga hamu aŋŋamba ngani kale buli ayagala okuba nga wendi asome ebyenkola ki byempandiika. N'oba tonjagala nze toyina kunjagala naye nze nkwagaliza okukola ki kuba oli munnayuganda munnaye. Obugagga obw'omu it is more of a liability than an asset in a society where majority of the citizens are poor. Mpaba iteyo mu Luganda okubeera ng'oli mugagga nga banna abasinga mu mbeera oba mu bifo bituwangaaliramu nga baavu kituuka ekiseera nga kifuuse liability to you a person who has. Kuba oluwakulaba ali emmotoka ennungi agamba ezo zaffe. Buli kyokola wozimba ennumba ennunyire n'ate gwe obugagga bunyuma nnyo n'enzimba wano naawe n'ozimbawa. Abazungu gye bali ogenda e Bungereza nga abantu bonna bali buki bali bulungi kuba nga wegambye personal individual survival is limited within a narrow scope. Tekiina mutawaana ffenna kuba buki bulungi naye ate okuwandiikira akatabo ate n'otateekayo kufumiitiriza kukasoma mu butuufu bannayuganda bannange mubanze ng'omuntu mundyaza amaanyiza. Ebibuuzo biri wali byezeemuko omanyi bw'otulanga oli wekka ebibuuzo babuuza yaani oyo ye sente azijjawa ye yasoma akatabo kaani gaggawala byatugamba yabiyigira wa ye
mukama yamuwa buwi ebibuuzo ebifaana bwe bityo wali obizeemu ati mukatabo nabiddamu mukatabo nagamba nekya president Museveni wakiddamu nti oli kuzukulu we mukatabo nagamba nti negativity defeats reason, emotions defeat reason. Kuba with negativity and emotions we do what we desire, not what is right. Reason wofumitiriza okola ekyo kino okukola ki okukolebwa. Nemba gamba nti okulimba kuyinza okuba nga tisikubi newe otandika okwerimba okubugumya omutima gwo weesanga ng'ebyo byokola obanga ofuuse wa bulabe nnyo eri gwe ng'omuntu kuba kyonna kyonna ekiva mu kwerimba okwo its direct repercussion gwagenda okuba ki number one victim. Okulimba kuyinza okuba sikubi newe otandika okukkiriza mu birimbo byo oba ofuuse wa bulabe nnyo eri gwe nga ki in fact wasooka tugaziyizaako ekigambo ky'okwerimba omuntu n'aba n'emmotoka ng'avuga naye ng'ekituufu si ye ng'ayina ekizi oba nnyumba nga yagamba ye naye nga si ye. Tulowooza nti abantu abali myaka emito mu ggwanga lino abakatandika okubako bye bakola mu bibuga byaffe obwongo bwabwe obutamala kwefumiitiriza nga bwe bagambye batuse ne beerimba ne bakola bye batandikoze. Anti obulwadde bwonna lwakuba tudda wansi ne waggulu naye obulwadde bwonna butandikira mu bwongo. Nabagamba omuntu toba mwavu sente zoba tonnafuna naye ekireeta sente kulongoosa mu ndowooza olongoosa mu ndowooza nga n'ebikola birongooka muddanga n'obugagga bukola ki nga bujja. Naye kati bannayuganda tutambulira nnyo mu kubugumya emitima n'okwerimba. Lwaki oyagala obugagga bwa haamu naye ate toyagala kukola nga haamu? Kati bitambula byonna. Nagenda ne mbagamba nti within principles of reason the direct path to prosperity is hardship and struggle. If you have the ability to embrace hardship and struggle, but at the same time you have to be persistent and consistent with what you desire and what you want and what is right within the perimeters of reason and reality. Nekati buli wolowooza nti omwana omutwala mu ddwaliro mujjanjaba balina omukuba empisa okukola ki okuwona. Oyinza okuba toyagala mwana okumulaba nga akaaba naye omwana omulaba nga akaaba nga toyina kyakukola ki kyamukolera ng'omanyi nti eddagala lye bamukuba lirigenda okukola ki omuwonya. Naye kati bannayuganda waki twerimba nti tujja gaggawala buli omu awoza ddiiru nga tetukoze tulina okukola. There must be a direct collective effort of all Ugandans to see this country from poverty to prosperity. Kyova olaba mpointinga nnyo mu kintu kiri kyenkola ninga tukole agro processing and value addition. For Uganda tulina good climate, fertile soils, katulina young energetic population ne currently a good government in power. Wamwagala kiwuli oba temwagala kukola ki kiwula kuba government etulese tukole ki tukole. Government terina gwe okuba ku mukono nti leero tojja vuga boda. Buli akola kyakola mu katale okera n'okola ki n'okola ate oba tukikiriza kati government bakagironda egenda kube bakagironda emyaka 5 muki mukulembeze gino emyaka 5 tugimale nga tuspreadinga hate n'obukyayi n'empalana oba tugimale nga tulongoosa endowooza yaffe n'okulaba kitusobola okukola ki okukola okwekulaakulanya ng'abantu n'okutwala eggwanga lyaffe ki mu maaso. Ekigambo ekimu ku byendabye ng'oggyeko okwefumitiriza okiwerekeza gye ekigambo reason and reality. Obanga ategeeza nti omuntu yeefumitirize mu mbeera gy'agwamu. Omuntu yeefumitirize ku ekyo ekiri mu maaso nga we. You see, abantu abasinga abasoma akatabo kano ke nasooka okuwandiika banga ne gwe haamu olimba totulaze watandikira totulaze. You see, ekyo it will be a misguiding point mu katabo kano kuba buli omu ali mu mbeera ya njawulo ne buli omu asobola okukolesa okufumiitiriza wonna waaba akola ki waabaali. Woba taatawo muvubi ng'oli ku nnyanja ojja kufumiitiriza mu buvubi olabe engeri gy'otandikiraawo ate ogenda mu mirimu emirala ki. You see, prosperity is a gradual process, one step at a time. Era wogezaako bagamba nga olaba amadaala wogezaako okudduka okola ki ogwa. You know, with reason you can
adapt to the rhythm of prosperity within the prevailing circumstances slowly by slowly paka wotuka gyokola ki gyolaga ne woyagala okutandikira mu mbiru nti njagala kubanga ham bowulira nti bagenze kubba wulira nti bakubya akatayimbwa ku mutwe because tuli mulembe abantu abagala ebintu ebirungi naye ate nga tebagala kukola ki bikulira kati ekyo toyina ngeri gy'osobola kigema okujjako ng'olongoosezza obwongo bwaki bw'abannayuganda kyenva nakubira gavumenti omulanga nti bannange muteekewo operation mindset change gwe tuli ku bya wealth creation tuli ku byaki ebyo byonna byonna nowoobireeta regardless of whatever developmental programs government might bring for as long as Ugandans don't hold the reasoning capacity to comprehend those programs their implementation shall always be a problem nga wegambye omuntu tosobola mukakako mbeera wabula twala obudde ogimunnyonnyola agikole ki agitegeera omuntu omugambe nti kati ndeeta ndokwa ngenda kuwa ensigo z'emmwanyi mugenda zisimba bwezi ti njagala kujja bwavu okola bwoti it is much more easier yena omuntu kakole buli kyakola nga akyekolera ki ng'omuntu wabula takakibwa kyova olaba abantu babawo ensigo bazimuwadde za miliyoni 2 n'azitunda wali emitwalo 2 n'agenda n'anywamu omwenge nadda ku street n'agamba nti eno gavumenti erina kyekoze eki kyetuyambye n'omwaka oguddako n'akola ekyo n'oguddako n'akola ekyo naye ate era nabagamba there is no capital that is big enough for failure or a weak mind and there is no capital that is small enough that is too small for strong mind.